amanya n'eddoboozi Senga Sebbanga nga bulijjo nannyinizo Gomesi abasinga bw'amanyi nga Kawukiro Bati bitiibwa bingi nnyo ni president wa comedians nze ambassador wa Villa ambassador wa YoTV bingi nnyo ate nga ndi musajja mulokole era nsabira wa Pastor Wilson Mugembe wali Nansana mu the worship house so nga ndi wano mu Dubai abasinga bayitayo Dubai wanko Charles nga nfunye omukisa okutambula linda ko sebo buli kintu kyonna nga kitandika buli kintu nga kiggwa buli kintu kyonna nga kirungi buli kintu nga mpuliddemu oyogera ndina abasajja boyogerako tuli bannaddiini tandika na sala atumale na sala sorry tandika sorry omukulu wala soka tutekewe sala twebaze Katonda atutusiza olunaku olwaleero wano ate newe bwe nababiggwa nkuwulidde ogamba mbova mu wamwasta Bugembe yakuyigiriza kiki wafunayo ambadde manyi mwenge gye basiraamu kati mbadde nsaba nga sinaba kweyanjula nange tufune sala okuva ewa kididi nze nja kusaba esembayo yansaba etandika sabe sala gundi tusabire sala amina bamwise kididi nsoka kweyanjula nga ndi wamu ne Kabaka yatidde dda kyobola sabe sala tugende mu maaso Katonda alinze tuwuliriza mwena mwewombeke tusabe ali Mukama Katonda wange tutuuse wano webale tutambuza bulungi nze ne Kabako netubanga tubuuka ennyonyi ne tutuuka ne tujja ku sky webale kubanga olugendo lwaffe oluteekamu emikisa era katuli wano nga tukusaba abantu bonna batuwagala beeno tukusaba bateekemu omukisa bayingire bajjule ate n'aba sky management ba all of entertainment bonna baleeta sente bagule emmeeza ze Dubai tugende Abu Dhabi tubawagireyo ddala Mukama Katonda nkusaba bingi nnyo nkusaba ompe sente usaba ompe n'omukisa okuba nti Kabako mukuba stage nadduka naddayo Uganda nga tannaba nakufuna visa emuzaayo amina ebadde nungi esala wano mukutandika esala ebadde nungi wali mukutandika eka so esala yonna gye bakukongera kukoona kampisewe ngenda kusaba esembayo naye fenna mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala soke tumwebaze tugambe alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ayi Mukama Katonda kusaba fenna abazuru nakulolwalero abali mu kivulo nakulolwalero otuwe essanyu otwongere essanyu ate abantu batambule bulungi n'abazze baddeyo bulungi ate bajje mu bungi n'enkeera beeyiwe mu Abu Dhabi nenze sijja kwongera ng'oyo bwakwongedde ngenda kubaabo abawagizi mbagamba nga mpita mu ssaala ngenda kubakuba nze ngenda kukuba Mukama Katonda nebadde Mukama buli ssaala ajuule ate yakabaka entuse direct amina muganda wase tuli wano mu lukuŋŋaana lw'abamawulire buli zimu gy'oyinza okuyita press conference nga tuli mu kifo kye bayita Sky and Nature Travel and Tourism LCC siyeddeyo mu kyalo gye twayitanga LC so ekyamazima kiri nti tulina abasajja abakabi eno concert twagituuma Kings of Stage bano be bakafulu ba stage ababiri we tukuleetedde olunaku olwaleero naye ng'akulembeddemu ekintu kino ye muganda wange Don Faus nanyini company gye bayita Shimi Invents ng'ali wamu era ne basajja be abasha Shatan Promotions so Kone Abu Dhabi World of Entertainment esebo tugenda kubeera n'ebigambo bingi nnyo bye mugenda okuwulirako olunaku olwaleero naye nga baganda bange abali eyo abatugoberera ku mikutu gyonna sigenda kumenya mukutu nagumu tuli Dubai ekyo nkirumiriza abantu abasinga batumanyira Nansana ono muganda wange mulundi gwange okusoosa okulinnya ennyonyi mpulira essanyu nziza amadala gansuula ebigo Kabako bwaseka ne ngamba kamuleke mulira ku siteegi naye agwe nalanga wenkola amina naye nga tusuubire bingi nnyo mu show ey'olunaku olwaleero show zino ziri bbiri tugenda kusooka tubeere olunaku lwaleero ziri 11 lunaku lwa 6 mu Legend Zibba wali esatwa ku Chelsea Hotel we tugenda okubeera okuyingira zigenda kubeera
dirham 10 wamu ne dirham 2 batumbuto emmeeza za 2.5. so bwe tunavaawo ate olunaku olw'enkya zikkirire Abu Dhabi. so muganda waffe waali nnyo agenda kuba atugulira Abu Dhabi beeteeseteese batya naye kasooke tufune ate omukulu CEO owa Shimi Invents omukulu Don Fauzi ate atulambululire bana kino ekintu yakiina naye nga nze senga sebbanga nze nazze nga kalabalabawo omukolo ogwaleero oba MC ate nga nange ngenda kubaako n'ekyenjawulo ebbanga lyemmaze nga nkola mu Dubai nga nkola performance najja n'omubanda najja ne muganda wange gubayita omurasita lero wazene Gomez so kati nazene Gomez mugenda kulaba ekyenjawulo olunaku olwaleero kati kambawe promoter waffe ate atugulira ebisingawo muganda wange Don Fauzi CEO Shimi Invents. Neyanziza sebo neyanze okugerako eri abantu abatulaba n'abatuwuliriza. Abasiraamu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'abenzikiriza endala omukama mulungi ebiseera kyonna omukama mulungi. Bannaye nsoko ndi musanyufu olw'ensonga nti abantu baffe batambudde bulungi nnyo tebafunye buzibu bwonna mu kkubo era nsuubiza Katonda manyi ali wamu naffe era ebirala byonna bijja kutambula bulungi. Nze ayogera abampita Don Fauzi okuva mu Shimi Events. Olunaku lwayo tusinzidde wano ku ofiisi zaffe eza Sky and Nature Travel and Tourism bakafulu abakola ku byentambula bana bino ebyentambula bya ddala kozi already olaba be bakoze ku byentambula y'abayimbi bannaffe y'abayimbi baffe abavudde waffe okujja wano batusanyuseemu batuyimbire era nga bakola ku bintu bingi nnyo bakola ku hotel booking bakola mu okulambula airport pick up bakola ku visas freelancer visas employment tickets mwena abasuubuzi abali eyo nga mwetaga visa za mweza obazita muzita premier bagita multiple visas ezamu abasuubuzi bannaye mwena mutukira abaami bana ba Sky and Nature Tour and Tourism ebintu byabwe byakola byaddala singa byali si byaddala nga tebiriyo abaami bano bali badde tebatuuka wano mu UAE naye bali wano olw'okuba bo nga nabo twafuna support nene nnyo okuva gye bali. Era omuzina ngenda guzaako anga sinaguza eri side ya Abu Dhabi fenga abe Dubai tweteeseteese dda era tuli ready tugenda basabula tugenda baku omuziki bwe kimu kiri set abayimbi baffe we bali tewaliwo nti atona kumuluma bonna bali ready mujje mu bungi mugule tiketi ekintu kirangidde ebbanga bwe kanaku nga tulanga ngera abantu babesunze so Mr. Kabako abaana basanyuse okulaba era bonna bali ready balinze bulinze stage muzimenye. Ekyanjawulo ekirala ekiriwo tetuzze fekka tuzze n'amaanyi gaffe gonna omanye osobola okujja wekka ne weerabira bw'ate ozze wekka nzize n'amaanyi gange gonna tewegolola ulya ndowooza mulaba amaanyi genjogerako bw'oba ozze na gonna gaba n'empewo tuzze nazo. Ekyenjawulo kyenjagala okubuuzaako ekigambo kiriko stage kings. E Uganda tulina ebizibu bye tufuna. Stage ziyitiridde okugwa n'abamu bazeesuulira n'abamu zibagwira oba batekinisiani be banafu mutubuliremu kuba ne Dubai ebyuma gye biva. Ekirala sebbanga kuba gwosiba e Kampala gwosiba osiba e Kampala nojja ne Dubai ekintu ekyo kiteekeko essira siyagi tegenda kugwa eno sure nti bwenkolaganyemu n'abasajja beeno ekyo si ekizibu kyabwe muyimbi butajja naye singa otuuka nga muganda wange bw'otuuse ebisigadde bibalekere kubanga abasajja onani yadde yategese ekya kamiliyoni omuteesesi wa kamiliyoni basonyiwe omwami nedda omwami oyo najja naye ku nnyonyi Steve G najja naye ku nnyonyi era ebyuma yabijja eno kati tugenda bwe tuti origino eno ndowooza mulinayo Shimi Events mbadde nkusaba ekyuma nga bwe kinywedde e Dubai ne Abu Dhabi kinywera wolofa ompuliriza oba tompulira
njagala ekyuma kinywere kuba nange nazze ne kago yange eriwa abakongera kulira juice nina kago sigwenze nina kago yange dumu nataliwo ati nedda nina kago zange zirina ate nagana munsonyiwa munsonyiwa bashimi events nze nina kago zange meka nze nalese wano wetofayera ne bazanya abasky and nature travel and tourism mwebale nnyo okuteeka visa zino mu butabo kago zange bbiri kati munyweze stage kuba kage esooka ewanda kage eyokubiri eri wabweru kage eyokusatu sijja gyogera naye kati kantambuzeeko kamera egendeko ewa kagemu wangambye nze nakuleesa ate mukyemu egenda kukuba eyagirese kwegamba zaate ye mufule kago nganzira shimi events yategese kididi naleka kabako na stage kings kigambo kiwulira naye zina banaira basenga osindika stage wafanya omukyala bwe balenze bezala wazedda bona bona bala toyite manji n'osindika stage toyite manji n'osindika stage nga nyimba negwa nabagamba mbeera awo nga nzasika feeling nzasika buli kimu ono talina byasika eki bakasiradio nasikira wasikira nasikira wezisikeze zene zisikire kalingera mukuba onzagenda omupaakinga muzeeyo nga kago eki ngena muza Uganda yayogera simulese tosobola kuwulira alina bwandese awo nyini wetuli naye nga era senga sebbanga nabagulidde ebitibwa byengwamu ate nga nze omusuubuzi Kabako kati asinga mu Dubai business man ate transport nembireete Dubai ate nembijje Dubai ate nembize Uganda ebireeta birime amatooke ebijanjaalo muwogo lumonde buli kyomanyi tu exportinga sebba eya kago bwe tuvaawo ate nembikwata nembizaayo mu abasuuza abalina laptop ama-TV simanyi masimu kompyuta abalina engoye engatto naamwe bakadaama emigugu gyammwe mugipaakinga bulungi nengitwala e Uganda era nengituusa ate nkola delivery paka waka oba gugenda Nansana paka ku Yesu amala oba gugenda Bwayiise paka ku Ttaano oba Kawempe so muneyambise ebyamataamuza bulungi nga tweyongeddeyo nga tetunnabagenda wa mutegesi w'e Dubai Abu Dhabi katusooke owa muganda waffe agenda okwogerera ekitongole ekisinga kye bayita Sky and Nature Travel and Tourism mu bufunze kyonja okuyita LLC ng'ate era we tuli mu kizimbe aya basebo ne banyabo njatwala omukisa guno okubebaza mwenna gye muli abasiraamu assalamu alaikum abalala mwenna mu ddiini ez'enjawulo tubaagala nnyo olunaku olwaleero lwa njawulo njagala twala omukisa guno okwebaza media zonna ezikutte Nyondo Media DX3 UG Vibes zonna ezitwala omukisa guno okutuusa abannayuganda information etambula mu maaso okubategeeza olunaku lwaleero lwa njawulo ekisookebwako ddala saabisuubira akayimba ako kannyumira nnyo ebiseera ebisinga kakambwemu tuli mu future kati tunywemu olwekyo ekyo ndoza mukiwulidde kididi waali tumuyina mu kizimbe Donfals tumuyina Senga Sebbanga tumuyina kibategeeza kinene abagenyi twabisuubira obugalo ndoza mubuwulidde nsaba ekintu kimu mwenna abali mbakoola yonna gye muli mutwale omukisa guno abantu bonna abapya baba batandise okuteeka ekintu ffenna tuli bavubuka tugezeeko okwebeereramu batugamba principle atugamba ekintu kimu tukole ki twebeereremu kitegeeza ki nti omuvubuka yenna waba atandise ekintu nga is putting in some energy tugeze okukoyiwawo omubiri era mwenna abalina emitima ebibi nga tosobola kubeererawo omuvubuka munno nga is doing something it is bad kitegeeza ki Sky and Nature Travel and Tourism Company we tuli tugezaako okubeerawo bannayuganda mu mbeera yonna abayimbi bonna bava e Kampala oba mu mbeera yonna ng'olinamu obuzibu olina kiki tutegeeze tujja sobola okukolera visa otuuke ndoza Kabako obujulizi obufunye mboyina
nina n'omuntu wange omulala n'omuntu okirira ninomukomyawo wana tuli bantu naye kiro tufuuka nsolo n'ekiro gyatugaatu mumanyi bannange nja twala omukisa guno okubanjulira kampani ya Sky and Nature essaawa zino kampani ya njawulo ffe tusinga abalandoza kansubire others they are doing their work ne mbasuubiza nga mbawe ekigambo kino ng'ojja ku Sky and Nature ng'oyagala ekikwatagana ku visa sure deal visa ojja kugifuna eve waka n'okujja wano omuyimbi yenna ng'olina ekintu kye weetaaga ekirungi okuva e Dubai kye tuyita welowi ng'omwetaaga bwe kilikinga ku Sky and Nature delivery ojja kukola order senga sebbanga ajja kuba asobola zikutuusako bulungi nnyo kubanga we tuba tukwatagana ne ba transporter bonna kitegeeza kago ojja kuzifuna mu budde tickets ku Sky and Nature weziri obudde buno tulina kye tuyita airport to airport visa change tuzikola bulungi nnyo mbakuutira mwenna abali eyo temufunamu buzibu ojja ku Sky and Nature Travel and Tourism abasuubuzi bamanja amount pay ogikolera mu nnaku mmeka obusuubuzi essaawa zino ndowooza obawulira bakaaba Uncle David ez'ensonga tuzikwatako nnyo nja kuyisalawo obubaka buno White family mbatumiddeko nnyo Kabako mufunye John White Barry White we love you so much ensonga tugenda zikwasaganya Dubai olunaku lwaleero Shimi Invents abawadde omukisa guno mujje gwe mulundi gw'ogenda osooka okutegeka kibategeeza ki timuvubuka munnaffe mujje tubeerewo tulage amaanyi ag'enjawulo ekyokubiri senga sebbanga waba ali ne Kabako nga yatuuse kibategeeza ki these are the people abasobola okumenya stage Abu Dhabi yonna bulungi nnyo mbaagala nnyo baganda bange nkoola omulanga guno muveeyo yonna gye muli will be there thank you very much tujja kubabeererawo mwenna abaagala okudda ewa kumanya essaawa zino Kabako tulinawo embeera eriwo people badde ewaka overstay nyingi mujja tubakolere ensonga ezo mwenna abali eyo mujja tubakolere embeera yonna eriwo tetujja kubeera okwo n'olwaleero ya kipati mwetuli tetujja gaana mwonna kitegeeza ki akazindalo kankadiza senga sebbanga but Sky and Nature Travel and Tourism ye kampani esinga essaawa zino abeyanza nabunaka wasenga sebbanga Kabaka alimo kutya mumulaba kamera mumulunuli mumulaba oyogera mpola atene nesimu n'osome ku basapoti kyembadde nsinga okwebaliza Mukama olunaku lwe tuzze mu Dubai tuzze ng'abalangira oba ng'abantu ab'enjawulo nze emuswa first family gyetwogerako family eyo eyakabife president waffe gwe tukkiririzaamu omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Tata Kampala Bawababi principal omulwanirizi w'eddembe happy birthday my dad my president my boss my expire asinga naye nga ndina omuyimbi wa first family omukulu gwe bayita Lodeni Wai Kabako maje ga kutaka takataka infantry bawanumuna waliwo amanya gewera bitte Kabako maje ga kutaka takataka another problem bawanumuna chaliwa Bobi Wine first family artist first president artist ina kimu kyempulidde ky'osinza okwogeramu netwalanga ekikulu n'omukulu oli akyogeddemu ekigambo kyoyita okwebeereramu njagala mukitwale ng'ekikulu ennyo kuba wano we tuli tusukka mu omu tusukka mu babiri tusukka mu asatu ate ekinsanyusizza ono yategese ekivulu bamita Shimi ava Butambala gyenva tewava muto fenna twavaayo nga tukuse buli gwolaba wano yakula dda era ekyenjawulo ekiriko fe bannabutambala twafunamu omukisa ulira twafuna omukisa waliwo abantu botalina kuyisa mu nsonga wetuba tulina ensonga enene gyetubaaza twafuna omukisa ntife twafuna omukisa nti president ayita waffe twafuna omukisa nti ewaffe wasobola n'okusooka okunywa kazi ku mazzi neeyongerayo ewaffe tuli balimi tulima ebintu biringa 4 oba 3 oba 2 ekisinga edda kye tuli balimi bantangawuuzi ekyokubiri nga kyekyali soose tuli balimi b'amayirungi
abagagga bonna b'omu Kampala bonna bali mamayirungu ekyokusatu ffe abakuza president ffe abalera president ffe abalaba president ffe abawerekera president ffe abasemba omulaba ffe abasemba omutwala gyava ne bwava eggomba asibira Butambala ne waba agenda Gomba ayita Butambala. So mpisaawo ekigambo kino mpulidde promota mupya gwe mulundi gw'ogusola toli mupya toli mupya kubanga otiibye tuli bapya mu maaso g'abaki g'abantu tugambya bwe tuti bannange muwagire omusajja ono nze nange ntyamuko mulo njogera bwe nti maze emyaka nakoma okujja ne Dubai nga ndi na Shimba maze emyaka ndoza nga musanvu ate nali mutidde eno ne mukyusa n'ennyonyi era kino nkawanga kalanga amanyirire Dubai nkukyusa ennyonyi indako sigamba gwe nebakumanyire ero sigala ulira njogera bino ebigambo wammanga mujjule mu namba nnyingi mujjuza kifo kino wemuwuliranga mufiise nnyo twepakire ku makya tugwera Abu Dhabi wemuwuliranga tujjudde nnyo Abu Dhabi twepakire era tujjuza Abu Dhabi kuba tejja kuba yesembayo to branch into let me branch to an official language that I will be confusing this man. When I start English, I will confuse this man. What do you want to do? You're here. When I start English, I will be confusing. And the president told me I'm a man of first family. And the president told me to be simple, easy, to be straight to the point. So let me speak something. Let me speak the local language so that this man can teach me well. Speak that. Speak like that. Tell the people, my president, you have a birthday this week. Let me tell you, before I go further, let me thank the sponsors of the night, Uganda Airlines. Thank you very much. Uganda Airlines. Sepanga Cargo, thank you very much. Man. Beauty Life, thank you very much. JB, this is UK Vibes, thank you very much. Nyondo Media, thank you very much for that work. I see you, by the way, I see Nyondo every time on Instagram, Facebook, trying to ramble. Mwagalachi. Mwagalachi. Mwanika ebintu byonna ne muwanike. N'ekirala DX Filimba ebazannyo mwebale nnyo. Mwebalire ddala nnyo. N'ensembayo nga neebaza Ugandan community. Nga kino nkiteeka mu bracket kuba Ugandan community mba ntegeeza people power. Mwebale kuddukirira bannayuganda. Every time buli wempulira abantu abasinga okuyamba abantu mpulira abantu be Dubai. Buli wempulira abasinga okuyamba abantu mpulira UAE. Buli wempulira abagira nze mbaseerabidde mu UAE nafunamu ssente nnyingi nga ngenda okuwasa omukyala wange zayita ku ssimu. UAE mwefudde bereje mwefudde tabu nze n'abaana twalina ekyagulanyi twagezaako yagezaako okwagala obbaza era ne mweyimba mu mulimu ogwo ne mugukola. Neebazanya aba UAE community yonna mwenna mbwebaza mbebaza mwenna nga sinnasembayo ba diaspora baani nsookera ddala abantu b'e Dubai mukola nno omulimu munene kuba nze nina n'ekikikyo kansukemu mbagambemu n'ekirala kuba bino mwetaaga okubagamba nga nsituka olina ebigambo byange bino wammanga naawe situka naawe musituke bw'ova wano njagala ofune enkofiira ya Nuupu njirina balet bw'ova wano yambala enkofiira ya Nuupu wano wendi nina obululu 9 naye ate abawagizi bali 9 abagenda okujja mu show. Nsingira ddala okwebaza Katonda atuleese olunaku lwaleero n'atuusa nga tuli balamu. Mwebale ndabako ku Twitter nga bagamba mbu visa ze Dubai zifunika delaying mbebaza nnyo nenebaza ne promote okubanga yachuzinze abayimbi ngaffe babiri sebo gwe ekyo kintu kye waleese weeredde ekizibu the economy and problem when you bring another you are trying to run the business mukubire ku ngalo omwami eno kuba kikulu era n'amerekididi kino kyakulabirako Mr. Tuvaane Dubai tugenda South Africa naye bamaze abe South Africa balabiddeko gwe
nabe balamidde agenda genda olwakuba mbu nno nina okutwala kati nina obuzibu banaye mu nsonyiwe nina okutambuza omusajja ono ate neeyama gontambuza noneka ate mbadde nawe ne batuwa fasikira yambala mukukweno okuyingire ku musawo sanga nawe oligenda noleta mbale nyanyongere bana abasajja kamwogere kubanga nze brand ambassador mutule okubagana tula abasajja abamu abavugiridde ekibuli kino oba basponsa baffe beba Mpombo African Restaurant esanga wali mu kibuga wakati mu Dubai area gye bayita ey'omudeyira Mpombo Restaurant y'abana Uganda bafumba mmere yaffe ya wano local food obanga ali enansa nabo oyingira mu Mpombo obanga ali ku Serena obanga ali ku Wake wa Malwa so banana no bye mwerire ku ogenda dukinebwa Kabako ayagala lwambuzi so nebaza nnyo omukulu gwe bayita Hassan Dalok we bali nnyo muganda kwatagana na muganda wa Shimbensi okulaba nga show ya fene wese wekitiibwa so nange brand ambassador senga sebanga wendi buli kimu kitambula atera zemba supplyinga amatoke nzenga leta akatunda akapa akaganda lumondo omulungi muwogo akawunga akafe nambemu nkajja ddala Uganda nenkaleta wano nekabera nga abampombo bakalisa bulungi bana Uganda baffe wamu n'ensendala n'olwensonga eyo nga brand ambassador nga nvuddeyo nyongera okulumiriza Uganda Airlines eyo Kabako nyonyi yaffe eyo kampuni yaffe bana Uganda banange mbagamba tweyongere okwagala ebintu ebyaffe nga tonna bakuwagira kirala soko wagira ekyaffe kubanga gwe maanyi gaffe so Uganda Airlines muganda wange manager Kisembo owe Dubai nkwebaza we bali nnyo omulimu gw'amaanyi manager Alex yao kisaawe kwennyini ekye Dubai we bali nnyo omulimu gw'amaanyi manager Tom nawe tukwebaza nnyo mwebala omulimo n'abe Uganda nga madamu Doreen nawe bambi tukwebaza we bali kwagala bitone wamu ne muganda wange Abdallah ne management yonna bakabini kulubaani buli omu yenna abakola ku Uganda Airlines twebaza mwebala omulimu gw'amaanyi n'okututeekamu ssente tikiti ezo Kabako ze mwajjidde ku Uganda Airlines aba Uganda Airlines mbebaza nnyo bwe nti wamaanyi tetwatambudde omuntu wano ne Kididi tuli babiri naye tulina bamanager baffe ate weewuunyenze natambudde ne DJ wange mutabani wange asembayo obuto nga yagenda okukola obwa DJ sebo tuganda bwakutabulirwa kati nga sinabagenda wala njagala kuwulira ajja ku malowoozo okuva Abu Dhabi njagala sikulira ku ddoboozi okuva Abu Dhabi Abu Dhabi eyo Dubai nkolayo shotiko Abu Dhabi omumanyi kyemukolayo kati asirombo amayogera It's I and I. The one for you. The one that you them. Mukama. Venga wana ngebale kujja. Mwebale kubantu musobodde okuyita kuveda neralikiridde ngamba jampa ne kundi waba nayitawo. Era kyebula bambadda olingamba mukama. Naye wabula bikyenkoze natiddemu stage nagijeewo neteekawo ebyuma Abu Dhabi Sunday, we're going to up and below Marriott World Trade Center Abu Dhabi. We are stages here. Over what you go pool. Voice the pool like you could get them. Ngana mkwata ko oba wetoja ona nasobola kutawanya kago kutawanya abantu ona majega kutawanya abantu etubaza wale sky and nature wale kuleta basajja bano sibangu buli sponsor bwefunye agamba those people are uncontrollable wena mnabaso naye ngandai tugenda kubaawo Abu Dhabi tugenda kuyingira sente Abu Dhabi tugenda kuyingira dira mu 10 VIP buli muntu musasulide kodira mu 5 bajja sasulide mu 10 mu 5 ando na amasati ga Wolf Entertainment Wolf Warrior ejjo ja kulaba mwana oyo abeera abikola
Chegera. Olera nakuterekedde. Naye oli wakabi mwana we bali. Kale kyanjawulo ki abantu kye baba basuubira kati bano abayimbi bo mazo bakakasa naye abantu ba Abu Dhabi basuubire kyanjawulo ky'okusinziira ku nteekateeka gwe gy'olaba gy'okoze ey'enjawulo. Ati abantu ba Abu Dhabi bamanyi nti nga nze wolofuuliro sibeeragawo ku kivulu n'ekifu ebashuwa tekibangako saaba zona bantu beekwasambw akasente naye kiri eri kitokota bambuuza nga tannatuwa drop omusajja atuusoba bamukwatiddeoza jjira zino kasinabufuna wali abeedi jampa ojagala mufulusi mwekiti ojagala muki jasati yatidde muki enga oyagala nkonjagala muki mu PDF muki document kale ensenga sebbanga nze gomesi yange nzija nayo muganda wange ono wolof bamita wolof so tweyanza nnyo muganda olw'enteekateeka ennungi okubira ddala wali Abu Dhabi kati mutulinde ennaku z'omwezi nga 12 lwanja lugenda kubeera lwa Sande oluva mu Legend Zibba wano esatwa ku Chelsea Hotel tukirya bukkirizi. Ngenda kusembyayo ndowooza baganda bange bannamawulire noyongero bebazaako ensuso Nyondo Media mwanyina 0Z wamu ne muganda wange Medi mwebala omulimu ogw'amaanyi okututambulizaako kamera ne mutwaniriza ku bisaba ne mutuweesa ekitiibwa. Nze njogeddemu neerozo ekyo ne mugamba okimanyi tetubanga abasigadde e Uganda ezo kamera z'abaseeguya timanyi bayigulake mukasa abaani bakeizi tubanga abakyali e Uganda so mwebale kukyusa ate kibuga Dubai ne mukifuula ekyabannayuganda abasajja bawalabu batutya omanyi abasajja bakabakubasazeeko ekisawe walisa tulitayo nanebeera ku bumpi abannono byonyumya buuza akulinaanye be bebaliza ddala baganda bange baganda bange aba DX3 Media muganda wange webalinye omuwala ya Erinyani Flexon yo tukwebaza wamu n'omulenzi Wales so mwebale nnyo okuba nti baganda baffe aba DX3 mukitambuza bulungi baganda baffe aba Vibe Yugi muganda waffe tukwebaza nnyo omulenzi oyo yaani omulasita Regan muganda wange Regan nkwebaza mwebale kuba nti mutuwadde support y'amaanyi nga bannabitona abava e Uganda ne tusigala n'amaanyi gaffe n'oluvimbo mwebale ennaku zino tukiyita kulabisa mwebale kuba nti mutulabisizza n'olw'ensonga eyo muganda wange JB wesobola mwerabira JB Saloon Dubai Kabako genda olabe abasajja bannayuganda asakola saluni ze Dubai so tukwebaza asangibwa wali ku Sabuka wamugenda kubanga mumusanga nabyeko baganda wange wana aba Abani mwebale tubeererawo aba Voice mwebale tubeererawo so Shimi mwina company engoyi bagita Shimi Closet mwebale nnyo omulimu ogw'amaanyi tulina baganda baffe aba Zainabu Aziza bano bazaayo gwe yasiraanira ene Dubai tokebereddwa na liiso visayo toyina visa passport yo bagiwamba oba wagifunamu ssente so banyina faabo abazannabu Aziza be batutaddemu ssente okusobola okulaba nga shene etambula bulungi nnyo so bakuzaayo nga toyina biwandiiko nodde e Uganda era nga tebakudipootiza naye ng'otambudde bulungi nnyo so tubeyanziza nnyo tweyanzeege baganda baffe aba Sky and Nature Travel and Tour mu baganda baffe ate mukigalidde ddala mwebale nnyo okuwa abasajja bano visa ne babeera nga batambula bulungi Sebba eya Kago bannange lindako kano kataasanze naawe ne Kabako Sebba eya Kago ffe baakafulu mu kutambuza emigugu nga giyita ku nnyonyi olunaku lumu emigugu giba Dubai olunaku lumu ettooke lyo libeera wano e Dubai wali tuba tugenda Uganda wamu ne Dubai so kambawe ku namba y'essimu kino njagala kinyambe nnyo ennamba ya Sebbanga ya WhatsApp mwagala omufuna mu Sebba eya Kago eri +256 783 9442 n'esembera 06 kanjidde mu Luganda +256 783 94 42 tulina ne Dubai bonoyita ku ya WhatsApp tujja kubanga tujikuwa obenga otukubirako obulungi nnyo bagiyita Sebba eya Kago senga Sebbanga nze navaayo ngamba artist neŋŋamba nange nsobola okutandikawo ekintu ate nekikwatayo nebaza mukama abantu be Dubai mumpagidde wamu n'ebitundu ebiriraanyeewo n'olw'ensonga eyo nsaba twesangeyo wali olunaku lwawe tugenda okutandikira we bayita ku Legend Zibba esatwa ku Chelsea Hotel okuyingira siringi 10 ekya diramu wamu n'ebibiri ebya diramu
ate meza za dirham 2.5 so muje twesange bwe tunavaawo zikirire paka Abu Dhabi ngamba oyina amayumba tugayiseewo tuyina n'ebifo byaffe wosobola okuwummulira ebyomulembe ennyo kino Nyondo tokijjaamu wano nange wensula bannange bulijjo mutuwoleza simanyi bed space n'abayimbi baffe mbadde muboogera mbu tubaleete ntubasuza bed space sebo basajja bannayuganda Doni Fauzi yatandisewo hotel ey'omulembe ennyo makamalamba luumu yo gibeeramu wekka VIP separate si bed space jangu osule mu kifo ekirungi wali ku K hotel aliga wetusangibwawo so Shimi Invents yakoze hotel eyo nungi nnyo Munnayuganda tosule eyo tebakubonyaabonya jangu osule mu luumu ez'omulembe self contained buli kimu mu ekiri okuba bukubi simu bandeetedde obupiira njagala ekyanaawo kinkolemu ku masaaki so wali ku K hotel mwaliga mujje baba mu Doni Fauzi atukoleddewo akafo kalungi nnyo mujje tuwummulemu mujje tunyumiremu n'olwensonga eyo kabakusibula abantu kyendiko kyendiko yoyo gwe tukola bino tebabisobola ebinyamote batukola saabisuubira tindibirabako saabisuubira munituuka yeno saabisuubira esimu tugabalanga saawa tukonda lowanyina kyannuma naye negendette ono ninyendege ziruseŋŋeze okomye Dubai ente nina naye ng'olina alabakikazi kyenzino nakyo Nyondo buli lwakabisi kale oli wakabi wovu wakabi ffenna tuli bakabi Kabako toli wakabi wangi babuuza bagenda kufuwa ssente kulina bibuuzo wamma mutubuuza ku bibuuzo bye tulinagenda ebibuuzo bigenda kubeera bingi naye nga tubasanyufu nnyo bali kujja Nyondo yimirira bakwagala bamawulire yimirira ku Nyondo gy'olina bade Dubai tuli basanyufu amannya agange nze Nyondo President era nga nkola ne Nyondo Media okusookera ddala kanneebaze Shimi Events okubanga naye yasalawo okubanga ate ekola naffe trustinga era natwagala kyamaanyi nnyo tweyanzeege then nja kwebaza ne mukulu Kabako webale nnyo omukwano ogwo munnaye si buli muntu nti oli agamba ddala kola naawe n'okola ki n'okkiriza tweyanza nnyo tweyanzeege ate era mwebale okusapootinga enkulaakulana mu Uganda naye kijja kuba kyavunaanyizibwa nnyo okuva wano nga tutegedde first experience ya Kabako kubanga guno gwe mulundi ogusoose okulinnya ennyonyi Kididi mu Dubai no si Kabako Kididi yamanya ebizibu bye ogusoose sinyaako yaggali ogenda ku airport okwebaza nnyo webale nnyo yamufunira ne pasipoti yalina na pasipoti akamanyi tufanagana nnyo kupa nnyo naawe amazina pasipoti ogirina erinaga muntu musajjako wenjagesa nyamu soma njogera leka yogere ennyonyi sekanga akuganya okwogera balina byogera zibalanga kola bwoti Shimi tewankolera kyamaanyi okusinandaga muntu webale nze naye sina buli kimu sinekipapula nakabiri abira kugwe ebyeru bannaye yanyambye nakolera ku buli kimu nesente z'okulya nazimpa ne transport nengenda waliwo abatebakoleranaga muntu ekolero omusajja ono afuddeko Shimi Events era katugenda kuba show nabikola Kabako tamanyi paka olinafuna sira Kabako yakimanya yaliroza ezo bira mwameka bimanyi naye bira mwatano kyekizike kya Uganda aziberemu kakwamatamisawa kwamutamiza Uganda kola bwoti ebyo nakitagenda bindaga engeri gyeyalaza gasookulira ku airport neninya izi zampadde buli kimu ne Kabako yadetanjagaliza amadala bwengwa bwatano kikoze bubi mwana experience
banga malundo omwana gwe munno nakulembera nga gamba yakutwala nga gomutwala ate nagwa oseka yako luvimbo yakulyako muri luvimbo ngaza kasoke nebaze mukulu shimipeso omanyi lwaki nkwebaza emyaka gyonna gye tubali tufe tuyimbira up to now twawuliranga basengo nga be batikka abayimbi twatandika okuyimba nga tulina ezigula passport nga tulina nezifuna endagamuntu notegera talenti y'omwana notegera talenti y'omuyimbi notegera omuntu gyava ate nomanya n'okumanya nti abantu be London tebeetaaga passport beetaaga muki muyimbi oyo webalekola mulimu ogwo ate webali nnyo kwagala nsi okuba abasinga okungi otumala okutuuka mpuliddeyo nze bwe nasemba okujja wano batuyisa maanyi mpuliddeyo akagambo no kayogetusula mu hotelo bwe nasemba okujja wano nasulako mu City Max naye oyo comedian gweyogedde nawulira agamba bamututte mu bed space naye mbebaza nnyo okubanga ate mukwano gwange tomutwala mu bed space mwebale nnyo mwebalire ddala nsimira ddala alabyaki ennyonyi ogenzeko mutoyi ennyonyi njigenzeko nekola ne video nezigula tugenda kusembayo nga tugamba nti omukulu Don Fauzi webaza bantu tomenya bantu naye basiime ate obagambe twesangebanga n'abala babuukidde South Africa gowabitandise kata gowabitandise ne buli omwana banguleeta naye Kabako nenga metegeeza gwe kennyini abantu abadde babungeesa ebigambo nga boogera ku nteekateeka y'obosi wange nga mutwogerera nnyo waliwo Kabaka abantu abadde bagamba nga bawandiika ebigambo wamu n'okwogera ebigambo ku social media nti omukulu tagenda kusobola baleeta ngenda kuyisaawo ekintu kino wamma kuba nange ekyo mbadde nkiraba nsonyiwa mukama wange okwogera waliwo ensonga ezitawa makulu nga tosobola omukulembeze yagamba mbu ensonga ezitali mu bbumba toziwa budde naye kati nze ngenda kukyogera kuba ntuuse wano nali badde nzikugamba nga nkyali Uganda bannange naddala Ugandan community badde mbasaba tweyisenga Uganda tweyagalize nze n'abapromota wano bembadde ndaba si mu bubi nga mumpeereza bu message mbu naye Kabako bya ddala onojja si bya ddala nga bwe mbadde mbagamba mbu bya ddala si bya ddala bituufu ndi mu Dubai bituufu tuli mu Dubai bituufu ne kijitiinzise naye mbadde mbiraba nga mubituweereza abantu beeno nafunyemu obuzibu mbadde nfuna komenti sijja kwogera mannya ate ekirungi gino mikwano gyange egisinga egimu gyali zanyira na muwala yanjamye kamwogere bamwita Samusa Namakula akola awo mu eja sijja kwogera kifo naye yakubidde omugagga n'amugamba kisebo tuli eno twaguze tikiti nesebbanga atugambe Kabako tagenda kujja lwaki owote nekigambo Namakula maama wange mama Namakula yamba otwalire obubaka eri bano besitagenda kwogerako manyaga byaddala Kabako ogenda kujja byaddala mama Namakula ndi mu Dubai wendidde n'ekyenkya wuliramu ebigambo ebirala byensembyeyo ndi wano ku street bagiyita Naive Street Deira kusala buli kintu nkiraba kati bagamba mikwano gyange temuteekawo mbeera mweyagalize leero kimyandeese totya ekyaggwe ekyalwamu ekyaddijewaswa ekyashatani ekyawolofu ekyalulwo leero lwono tusooka ono tujewo ne tukole bwe tuti tusooka tujjusa ono tumusanyuse naye bajja kusanyusa nawulidde nakagamba mbu kyoyagaliza munno
nawe kyakwagaliza chokola ba stage zigwa mbadde mutama mukama wange shimi munamutambala munange bana abantu bazezza bajudde dda mu show obulede show yajudde dda noonyaamu engeri ki olaza ku musajja hapo aliamulabi yakwataganye ne wolofuzi obana fe hapo gwoba omwogera n'ekirala abulufu webale nnyo no ekinyambye kinsanyusizza mu eno show wolofu mulabidde mu business buli kimu akimu era bwe nasemba okubeerako naye naliko backstage ku lonkyemu ku Hotel Africana yali yashiba ne mugamba wolofu ndi lumundi kukuba endongo n'okaabira Abu Dhabi sirinzeka ngenda kusooka nkuteera embwa male nkuteera embwa abaweereza bakola ebizigo mwena mwena abali eyo abakyala toliraba mulyogereko nagambye tolinzirayo lyeru enyondo giri mukakyogerere ekizigo kinene tekyerusa awoli nti oli mwami osigala kukalayo naye nogeranga otayininga ngulabikakatonuweera ekyukamuuko teringa ya Uganda so mba muliawo nga mwezi mebine bya Uganda muzo kudonga msiwose nibyo dogiri megenda chikwa tokuba shini events walo mvubuka wa Mr.President I think azine dalanga kididi anawo mwanzo kupanga na yeye ajja kuzina paiza wene dini bagenda Kabako kwata nilena kalango kano kaisawo special akano kaisawo special nsingira ddala okwebaza abantu b'Dubai mwebale nnyo kwagala talent za Uganda kwagala nsi yammwe naye nsingira ddala okwebaza bannaye omulimu gwammwe waliwo omwana gwe nsingira ddala okwebaza bamuyita Dimiyo Kabaka waruga freestyle mwana simanyi kye ngenda kukola kyembadde nsaba bannaye muwagire nnyo abantu bwe batyo wolaba omuntu ng'ali mu nsi ng'ate mu nsi mwali he can make it he's trying to make it mumuwe credit mumuwagale ate ekirala Dimiyo nkwetaaga ku stage yange oyimbe neya kididi oyimbe kuba ffe twazze wano kukulaba yeti tulina okuyimba naawe DJ Waswa nkwebaza nnyo by the way Waswa nasembayo kamukubagazi kamwebazeemu ekintu ekyenjawulo webale nnyo kwagala music we Uganda namulabanga edda mu biseera bya Radio and Wisdom ng'anona music ku Good Life n'amutwala n'amuleeta wano e Dubai n'ekirala ntuuka okusasira obulumi bwonna bwe wayitamu obulwadde bwonna bwe wayitamu Mukama nsaba Katonda akuwa amaanyi oyo DJ nasooka omulabako wano waliwo ne bakyali bange bensingira ddala okumanya wano ba DJ Lwamu namulaba postete ku status Kabakojja nsingira ddala okwebaza nebaza nnyo bapromota ababeerawo bapromota bannaabwe ku mutima ebisigale tetujja binoonyereza naye mbebaza nnyo ate mukole mutyo mukulu Apple nkwagala nnyo bwe mufunamu omutima ng'olaba kididi ajjenu munnayuganda nga ye mutimbye munnayuganda si mu Kameruni bannange mukole mwagala big up Krish mwebale nnyo emirimu gye mukola nebaza nnyo buli muntu ng'alina kyakola nga kitunda ensi ye nebaza nnyo ba tiktokers mukole fujjo naye fujjo that is sound we love that sound tubyagala nnyo no bad news kuffe fete tulina bad news tulina good news nga nebaza mukyala wange oba aliwa naye ayogera nebaza nnyo mukyala wange oyo andabiridde antuusiza wano sebo kuntuusa wano lino ettama tuliraba walisanze liko era bano bakididi babeera babeera bantawanya mukabaka abadde oli ng'omanya ddumu n'agenze nkwebaza nnyo nebaza okugamba nakino sikuleeta weka nkwagala n'eddumuna
ekyo ekintu yakakikola wettake goli wakubi mbebaza nnyo mwebalire ddala mwesembayo nga nebaza bweseba oyogerera mipiira ntera okuwuliraulirako abaluka Somali ajja kukola ttiimu nja gikubulira nange mbigoba njagala kukolako ku ttiimu nesembayo nga kano nabadde nyobokaso ebyayo ekyandeese ekirala ekyandeese kankyogere ng'ogyeko sho ekyandeese era mujja kwamulaba akavidiyo nga katrendinga enkya ekyandeese ku celebrating amazaalibwa ga mukulembeze ekyandeese ku celebrating birthday era mbadde mbasaba bannayuganda mwenna bali ettake abali e Uganda, abali Amsterdam, abali e Sweden, naye ng'abali e Dubai beŋŋamba neetaaga keeke 20 olunaku okutandika n'enkya okutandika ne leero njagala tumusalire keeke 10 mu Dubai ate ngenda kumekinga sure nange ngulako keeke emu neetaaga keeki 9 ate mekinga sure ati nja kunyoguze abazima nyoguze Then Abu Dhabi engeri gye guli omulimu gwange ogusoosa ogendayo musale 15 ate wolofu kino teeka nkiragira mu kamera wolofu ogenda gula keeke 5 abawagizi bagule keeke 10 musale keeke 15 kidija asale 5 musale 5 muna asalemu sebanga asalemu Shimi Events asale 2 wolofu asale 2 n'abawagizi tubasaliremu then tugende mu after party naye nga mbagala nnyo soke talo maluwete tuliyambale ngule omusajja nga bugenze tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda tuliyambala bwe kyagambibwa nsaba Mukama Katonda atuleese olunaku olwaleero atuwadde ebigambo ebirungi atuwadde omukisa atuwadde obulamu atuwadde omukka guno gwe tussa olwaleero atutambuza olugendo bwe ziba kilomita tezibalika mbadde era ojja sibalamu bwe ziba kilomita tezibalika bwe luba lugendo terubalika bwe ziba ssaawa tezibalika nebaza nnyo aba Uganda Airlines nebaza bakapiteni abatutambuza ku nnyonyi mwebale nnyo nebasaba era batutambuze bulungi okuddayo ate nebaza n'abategesi kye basuubira bakifune n'abasanyuka musanyuke bulungi mutambule bulungi tuddeyo bulungi ate tukomewo bulungi ate tugenda mu nnaku nkulu tugenda mu Valentine temwekyawa buli omu akwate akamulike akakweka emitwetwe munna akasangeyo n'akatalekeka nebadde nkakugamba abantu kye basinga okwagala buwoomi oba laavu buwoomi